Okay. MC Nasa kalondoozi si kyannono. Katukire ku nsonga. Omuko bamuwadde oluwombo ku weekend eno. Agenda okwetegereza nga temuli nkoko nkulu. Buli yabaddewo n'atya. Senga n'atya, buli omu n'atya. Abaffe nkoko nkulu kyatteeka mu luwombo lw'omuko. Omuko oyo tebamuwadde nkoko, bamunyoomye, bamujooze, bamwewudde, bamutyobodde, bamuyisizaamu amaaso. Enkoko erina okuweebwa mu bulamba bwayo nga mulimu nkoko nkulu. Ebisalibwako tubimanyi, tilusingo tabaako, obukuba amazzi tebubaako, buno busemberera, naye nkoko nkulu ye nkoko. Olwo omugezi munaye gwe nawulyako ng'alungamya, naye yalungamya mu bukyamu. Nti mu kukyala tebawa muko nkoko nnamba. Banange katono nnyo. Era we wasinga ekibuuzo ekinene. Nti omuko tumuwe enkoko mu kukyala oba tugireke. Omuko yenna nkoko. Naye enkoko zaawukana. N'ezigobwa era nazoogerako nti enkoko ezigobwa nazo zaawukana okwebwa omuko. Si buli nkoko gy'ogoba nti ojja kugimuwa. Tojja mugobera kiwuggulu. Alya nkoko eyitibwa lujjumba ebeeramu ebimyufu n'ebiddugavu. Zikyalabika. Ezimu tusobola broilers kati ze zirabikiramu amabala ago kuba nkoko kati za mulembe guno. Tukiriza omulembe nti guba guleese empisa empya. Kakati ekikulu kya byonna kye kino nti oyogedde ku muko bamuwa oluwombo nga temuli nkoko nkulu buli muntu ne yeewuunya. Bambi tebamuwa nkoko. Era alina okubuuza ebibuuzo senga. Kubanga senga omulimu gwe kwe kuteekateeka oluwombo olwo lubayita tonja tuloba akafecce. Wakati mu kululya omuko ne bw'alyamu nkoko nkulu yokka aba alidde enkoko mu bulamba bwayo. Era nkugambye nti mu kukyala omuko bamuwa enkoko nga nnamba. Naye enkoko ennamba eyo tebaamu nkoko nkulu kubanga nkoko nkulu yeraga nti oyawuddwa mu bonna abagenyi abazze kati gwe ofuuse muko mu nju eno. Wali mu kukyala bazze kweyogerako n'ebyekyama biteekebwawo. Kati wali ku mukolo gw'okwanjula baase ebyama oba baleeta ekyama bakyanjule. Awo tumuweera nkoko nkulu ng'eri mu nkoko. So bambi baamunyooma. So basenga mufube nnyo okulaba nga muteekateeka empombo z'abako ez'abali ebweru ze bayita togaya bitono zo zisobola obutaba mu nkoko nkulu. Naye oluwombo lw'omuko ow'ensonga nkoko nkulu eteekeddwa okubaamu kubanga obwo bwe buko. Kakati n'obwo tubuyita obuko. Naye waliwo abantu bangi era basigala beebuuza nti wadde tubulabye ng'obuko waliwo amakulu gonna agalina okutambulira ku mukono ng'anoonya oluwombo eyo gye baba balukwese. Waliwo amakulu amakusike. Waliwo amakulu amakusike lwaki ekwekebwa. Nkugambye nti n'erinnya Omuganda bwe yali atuuma ebintu bye yabituuma okusinziira ku byama ebibirimu. Nkuwa ekigambo byama kitegeeza ebyamagezi, ebyamakulu, ebyamaanyi. Baakugamba nga ntotunga kiro ng'era bakugamba nti oba oliawo kojjaawo oba abantu abajja kufa. Naye kye baalinga bakwewaza buteefumita. Bakugamba nga toeranga kiro. Ebyo byonna byalinga byama ebikusike nti kula owenoonyereze otegeere. Kati okuze bakuletedde enkoko nnamba. Waliwo ebintu ebimu nga byakunoonya tebiri awo. Abaganda tugamba nti babeera babulirira owaboobo nga naawe w'omunako okutu okunkula amakulu agakirimu. Si buli kye weetaaga togenda kukisangawo nga kyanjaaziddwa oba nga kyanjaale. Ebintu bikwekebwa, ebyama bikwekebwa. So ebyama bikwekebwa ge makulu agakirimu nti noonya ozuule kye bayita okubeera omusajja. Omusajja yenna alina okuba n'amagezi agazuulira enjuuye. Kitegeeza nti kiri kye tutera okukigatta nakyo eky'ekisenge birina we bikwataganira. Weewaawo ebyama mu kisenge bingi ate n'ebyama ku luwombo bingi kati bikwatagana olw'ensonga nti ekyama ekyekwese mu nkoko siyinza obutakiyanjuluza wano kubanga waliwo ebintu ebimu bye twogera wano nga twagala kubisasamaza nnyo. Waliwo abaana abatabala ba videos zino naye nga mulimu ebyekyama bingi ng'oluusi na bya mu kisenge. Amiina. Manya emikolo tukyagenda mu maaso lwakuba ali ku kamera alinga omulalu. Naye tetulina kyakkola. Ku nkoko nkulu ku byekyama eby'omu kisenge.